Erinnya lyange nze Sean Hassan Dumba era nga nazanyanga Sean muganda wa Nicholas, mukulu wa Nicholas, mutabani wa Byamukama omukulu. Bwe twali tukola family legacy, nina scenes zalinga 3 ndowooza zannyumira nnyo. In fact zankwatako. Scene esooka twali ne muto wange Nicholas. Kati nina bye nali munnyonnyola nga naye nnyonnyola mu kuyingira character namukuba oluyinga naye terwalina ku script nga obusungu buninnye. So a moment yannyumira nnyo. Nyobawo ne moment endala waliwo omuwala abamu ku bawala abaali ku resort yajja nangamba nti ali lubuto, ne muganze sizaala. Omuwala n'akaaba amaziga agaddala. Waawo, nakyo kyankwatako nnyo. Then n'ekyobukambwe nina munnange omu gwe nalinzanya naye era nambuuza ekibuuzo, mu byaddala ddala oli mukambwe oba? In fact nalinzanya naye, twali tukola naye scene nga sinayogera kigambo kyonna amaziga ne gatandika okukulukuta nga so ndowooza zeezo moments ezankwatako ennyo mu family legacy. Character gye nazannya nze nga nze Sean si mukambwe naye ndi musajja muzannyi, so kyanyanguyira okuyingira character ey'obukambwe ate mu buntu gye siri. Waliwo scene yali y'amaanyi nga neekalakaasa bakubye ssenga wange ntambula nzira eno nzira eri. Nakozesa amaanyi gaali mangi. In fact ndatuuyana ne ntuuka director nga tuddemu scene eyo nga naye amaanyi genkozeseza mangi nembulyange entamye naye twamala tugikola nefuluma bulungi. Kyemumanyiiko ayagala perfection. Ku perfection tomujjaawo, at least mukola scene emu olunaku naye nga perfectinze ekyo kyateekeddwa okukola ekitali ku ba directors balala. Kye basuubira family legacy, abantu wabweru eyo bangi bayita mu bintu bino. Kigenda kuba kyakuyiga kyamaanyi nnyo eri families, naddala eri abaami n'abakyala. Enkuza y'abaana oba oliawo yali badde enkulu nnyo. Twali tunulidde nnyo mu nkuza y'abaana nti bw'okuza omwana nga tomuteeseteese kibi.